Kati video eno gye tuwolekedde bannange Maziga Merere bw'obanga olina omutima munafu ng'oli mutiitiizi ng'otya nnyo ng'okaba mangu nkwegadde n'obuwombe video eno gireke kubanga by'ogenda okulira ebiri muno byonna bya nnaku bitiisa. Sigenda kubeera nga ndwawo kansimbule bwenti naye nkusaba video eno giraba ogimaleko ogenda kutya ensi ampuliriza Ssaabasajja Kabaka tusuubire nti ono taliiyo. Byalo basenze bannamwandu ne babulekwa Mukama. Uganda ennuma, Uganda eggula lya Afrika linnuma. Kakati nno nga bwe nkunyonyodde nti tuwolekedde Amaziga Merere tuwolekedde akasandali mukwano gwange wabula ngenda kukusaba video eno sooka ogimpere ekigalo teweerabiranga video kugiwa kigalo kubanga buli lw'ogiwa ekigalo munnayuganda yenna gy'ali okusinziira mu nsi yonna abeera afuna information eno oba ogimusindikidde. Kakati nze Eke Master natudde dda mukwano gwange ampuliriza wabulanga muno ogenda kulira mbega ow'amayiga akwatiddwa mukwano gwange ono katono mukwano gwange abantu bamugajambule kubanga ekisinza okubeera nga kyewuunyisa muno bannayuganda abeeyo mu kyalo bonna bakimanyi nti Kabaka yawambibwa. Kakati nno waliwo akatambi akafulumye ak'entiisa nga bakateze bannayuganda ffenna tusobole okubeera nga tukagumaalirako wabula nga waliwo ebiyisibwawo. Kakati ogenda kubeera nga okawulira nagambye nti video eno ejjudde entiisa ffenna oba oliawo balina engeri gye batuteeseteesemu abasajja bano nga baagala bagenda okubawo ekigambo ekinene ennyo ekikwatagana ku Ssaabasajja Kabaka ng'obwongo bwaffe babumanyiiza dda nga twamanyira dda. Kakati nno bwino avuddeyo era naye ogenda kubeera nga omuwulira era ogenda kubeera nga akatambi kano okeerabirako kubanga mukwano gwange ebya Ssaabasajja Kabaka buli dakiika eyitawo bikyuka kubanga bino byeraliikiriza munnange gwe ampuliriza. Kakati nga mu mbeera y'emu bannayuganda nga bagenda mu maaso n'okubeera nga basendebwa ng'ekyonziira ng'ekyokuttale kuganga basendebwa ng'abatali bannansi. Kakati nno amaloboozi gatandise okuvaayo nga gwolekedde mwami Museveni kennyini ate nga abantu be bennyini basajja be oba oliawo be bavuddeyo ne baga nti kimala tuwandiraba mukwano gwange abantu okubeera nga beegugunga kubanga bano bagamba nti embeera gye twolekedde bannayuganda bagenda kutandika okubeera nga batemaatema. Wuliriza nagambye ebigambo binene mu video y'olwaleero byonna bitiisa abantu okutemaatema abantu abatawagira kibiina kyekimu nabo nga bawagadde amajambiya. Kati nno we tuwolekedde olunaku olwaleero era mu katambi kaffe kano kennyini ogenda okuwulira amawulire gano n'amalala mangi nnyo gw'obadde tosuubira mukwano gwange ampuliriza. Waliwo omwami sigenda kubeera nga njogera amannya ge naye ebigambo ogenda kubeera nga obiraba nabyo mukwano gwange ampuliriza byonna bitiisa. Generaali eyalwana ne mwami Museveni ono ng'amaka ge gabadde gasangibwa wali enansana era nga bamusendedde amayumba agasoba mu 13. Kakati ono akutte wansi ne waggulu. Ebigambo nkugambye bingi nnyo mukoolwaleero. Nze Eke Master maze okubeera nga nteka ku galubindi tutolontoke mu nsonga eno nga tubanja Kabaka era nga tutunuulira abasajja bano engeri gye batufudde abawumba tuutu n'okubeera nga batusiriwaza okubeera nga tugoberera ebyo bye baagala okubeera nga tuwulira era nga bye batulaga byokka bye batutega. Kakati nze nsimbudde wabula nga sinnasimbula Salongo Bwato wali mu ggwanga eri Amerika Farid Kiwanuka ne hajati we kosa David S Wamala mwebale kutambula na Eke TV obutakoowa ebbanga lyonna kyemukola kyamaanyi nnyo nange mwebale nnyo. Kati nsimbudde bwenti nagambye kwenyweza wabula katusookereko mu byafaayo. Ebyafaayo bino nkusaba wuliriza ebyafaayo bino akayimba kano kamaleeko tubanja Ssaabasajja bwe tuva mu kayimba kano nkugambye amaloboozi amakambwe nga mbega tumaze okubeera nga tumuzuula wabula nga batuteze n'okututeekateeka tumanye nti Ssaabasajja Kabaka yagwa dda oba yaseerera dda. Ampuliriza. The London Production.
Buganda endagano bagikola n'amawanga yali Buganda bagitolako ennyukuta emu neba Uganda mu lwenda lwerere toluye yasooka mu lwenda mugumu akole ne yeegatta mu lwenda mu kkumi abahulonde ekigezi lwenda 12 Western n'abamadi lwenda 13 Eastern baatuuka lwenda 14 abalango n'abakyoli lwenda 26 Kalamoja n'ensonga lwenda 93 abanyolo be baasimba Omuganda tumulabire mu bikolwa simanya n'okuva mu buddo bwe Kabaka Mutebi byasooka ye yatandika olulimi n'engerezo z'owulira Batana abasigalanga bogerwako yennyini kugaba ttaka ng'alijja kusse Kabaka gwe bayita muweyo oba gwe bayita muwayo oyo ye we-19 emabega wa Kabaka Kintu kwabeesa nvu abana Bungereza ate tugabiranga ku ttaka yalisa mu biwandiiko Guzimani yakuba ettaka okuva 13 paka 19 Januari 1936 yalambika nsalo we zayitanga Nyingo 15 mu ndagano y'olwenda basinziira ku bassekabaka babiri Ssekabaka gwe bayita muweyo oba gwe bayita muwayo batunuulira endagano ya Ssekabaka Mutebi oyo nnyini ngero n'alulimi Maryland wekitandikira Ssaabasajja asobola okula buli bw'ayagala Liziholo ettaka eryo ly'owulira emiga ebibira n'ensozi Luweza Square Lukaga mwana balabanga eritalina nnyiniryo Kasito malaria ya buwangwa bwaffe Square 35 ne batolako 12 era Square za mayiro Magombola masaza miruka nenda masolo ku Square 318 bifugwa Katikkiro kuliko erya private mu ndagano y'olwenda abalangira n'abambejja Square 32 baweebwa eringa ensawo yaabwe Kagwa mu ndagano y'olwenda abavubuka bali babeerabidde abaliwo n'abalindawo Square 5 ezo zabaweebwa nga 10 mu y'olwenda mu ndagano entukuvu Bungereza otukuumira ebyaffe nga n'abakyala waali nono obuwangwa n'obulombolombo tubikuuma obutabisuulanga empisa n'olulimi lwaffe tubikuuma obutabijungulula endagano y'olwenda ye yaterezeza asooka batusanga n'ebyaffe nga gavumenti bweri 862 Burundi ne Sipiiki baabuna amawanga gonna okumala emyaka 32 batusoma ffenna mu 894 Burundi ne Sipiiki mu mambuka basanga tebambalanga beeyisa kisave gigwe basanga gwe batta Omuzungu yasooka okujja okuleka Omuwarabu gwe bayitanga Sinbini Amiri mu 8 yamala emyaka 8 dini gye yasomesanga Mutala Nakasero paka mwana mu 8 alidina Bisiraamu muyindi yabalibwa mu basooka yajja mu busuubuzi so si mu Buyisiraamu bwogende bulyambwa lyambwa Bayibuli ekyogerako mpamba Efeso nawe fuuka mu Efeso kati nno ye ssaawa ampuliriza omusajja oyo amanyiddwa nga Uwaswa Hassan amaze okubeera nga atuggulirawo nakugambye nti olwaleero wetwolekedde wanene ddala wetwolekedde maziga gennyininyini wetwolekedde wa bwongo wano wakubeera nga tugatta ne tubazaabaza kiki ekiddako kubanga wetwolekedde bwandibanga obudde butuzibiridde oba oliawo nga tonaba kubeera nga otegeera kaakati no ntambula ne Haji Miti omusomi wa dduwa Kayingu era nga bulijjo bwe nkugamba nti Haji Miti musajja musomi wa dduwa gwalina embeera yonna ekusumbuwa soko kone ku Haji Miti ku WhatsApp namba eyo gy'olabaawo ku screen Haji Miti asoma dduwa
tasindika mayembe, takuba nsaasi, atera Haji Miti ono takuba mpiso, tagaba mpeke, wabula Haji Miti wadduwa njereere. Kakati oba oliawo mukwano gwange amajini gakutawanya, oba oliawo ine ebyokola geza kuko Haji Miti embere ejja kubeera nga etirira oba oliawo ng'ekyuka. Kakati nno tusimbudde tumaze okubeera nga tutambula mukwano gwange mpuliriza, twolekere mu Ddemezi tumale okubeera nga tukuba tooki mu nsonga z'olunaku olwaleero. Kakati nno munnange gwe ampuliriza, njagala mbeere nga nkubuulira nti ebigambo by'otwolekedde byandibanga byolekedde okubeera nga bikaawa, okubeera nga bikayira munnansi, naddala oyo omuntu owa wansi, omuwejjere, omunaku ataliiko ayamba, wandifuuka emmombo ze mu nsi yo Uganda. Kubanga bannayuganda bangi abazze nga bayiwawo omubiri naddala ku lwa bannayuganda abo abatabeera munne nga balina amaanyi agasobola okubeera nga galina mu nsawo nga balinamu kasente akawera. Kaakati abantu bangi abazze nga bakwata amaloboozi gaabwe okugasitusa okubeera nga bayamba bannansi, era batubadde tukkiririzaamu be twagala ennyo, bangi batugumbuddwa, bangi battiddwa, oba oliawo mu maaso eyo nga bandiyambye munnayuganda ono alinga omwejere. Mwenna mujjukire omusajja Maduanga Kirumira, ono yakuba masasi, wabula yali mwoyo gwa ggwanga erwaniriranga bannayuganda bannansi okutuuka munnange ku muntu owa wansi. Kaakati mu mbeera y'emu era bannayuganda bangi abazze nga bafa mu nfa etetegerekeka, oba oliawo nga bano balwala bulwadde, naye ng'era abantu basigala beebuuza ne baga nti yandibadde atya ng'afa mu bw'atyo, tekisoboka kubanga afa bw'atyo, maybe wandibawo engeri endala. Kaakati nabwe tuba tusimbula mu mwaka waffe olunaku olwaliro oba n'ennaku zaffe zonna eziyise, nzize nkukolera obutambi nga nkuwa akatambi ak'enkizo. Kati njagala nkuwa omusajja ono ow'omunda, omusajja ono owa NRM lukulwe, naye ng'omusajja ono yagezaako n'okwesimbawo naye teyayitamu. Kaakati ng'omusajja ono yali mwoyo gwa ggwanga era ensi eri mujjukira, eggwanga liri mujjukira, kubanga ono ebigambo bye yayogeranga nga toyinza kukkiriza nti omusajja ono yali awagira mwami Museveni, wabula yakuba tooki mu myaka egy'emabega, era nga tooki gye yakuba essaawa zino zennyini yekaabya munnayuganda akayiri gombe, yetunuza munnayuganda ebiryoliongo ng'enkoko ebiikira ewali embwa. Kaakati njagala nsooke nkuteremu akatambi kano, wabula tuli kujjukira tetuli kwerabira, kubanga ebigambo bye wayogera byali byebyo byennyini munnayuganda byalina okubeera nga ategera. Era omusajja ono yayagala nnyo obwakabaka, yasomesa ensi, yayigiriza ensi ku bwakabaka ne ku gavumenti eya wakati. Kaakati omusajja ono omwaka ogwaggwa musajja wato teyagusukka, naye nga yafaaki kikyamutta. Nawe bonoba omulabye ojja kukiteeka mu komenti oŋŋambe nti omusajja yafa bw'ati, naye nga mu butuufu ensi yasigala yeewuunya. Katugende mu katambi kano ak'enkizo, nakugamba mbeeramu n'akatambi ak'enjawulo buli wiiki nkakakuleetera. Kati katutambule n'omusajja ono, bwe tuvaayo tubikola omulundi gumu. Museveni bw'akitunuulidde ng'ensonga y'okufuga akyaginyumirwa n'abaganda be abannalwanda mu ggwanga lino, najja n'akyusa kituyita taamu limiti, naga nti wajja kubaawo bisanja. Demokrasi oyo aba waali ebisanja byavaawo, n'akyusa kituyita ki egirimiti. Demokrasi waali n'emyaka yagivaako, waali awo demokrasi taliiwo. Mu ttaamu ey'okusatu mu kusembayo kwe azza tutegeeza nti ekyokukyusa nga we nalina ekirowoozo kyange mu 2011 akikomezzaawo 2022 kiyite mu paalamenti nga talinaweza na myaka 3 ng'atukulembera. Kubanga kino kitanja kiki kirala. Tutandike ku ekyo ku debate paalamenti eweebwa etya obuyinza okulonda president nga kyekyamuyingizisa mu nsiko nga babbyako ekinaana. Oba nfuna bulungi nnyo. Waliwo enteekateekawo eri reasonable eri munnayuganda gy'olaba nti byonna ebize bitambula, waliwo okulowooza ku muntu n'eggwanga lye. Kuyisaawo bya muntu omu. Omuntu atya? Omu. Njagala okukutegeeza his excellent president, nzira ku bannayuganda okubabuuza ebigambo bino ndyoke empe resolution lwaki tuteekeddwa okusitukiramu okulwanyisa ekintu kino n'okikuba bukolokolo. Mpulira. States tuli 13 twasolobya mu Buganda ku lwebyo bye yayina n'endagaano zayo zajja okusinza mu 1989 mwena bwe twazitandikira mpaka ku ya 55 eyasembayo. Eyo negatta bannayuganda n'eggwanga Buganda. Onfuda bulungi? Mpulira. Naye lwaki Museveni ne gavumenti yo ey'ekibiina ekyo kyentulamu kyesseegaananga olwaba kitaffe n'emisayi gyayiika n'eggwanga Buganda oba kabaka okutumulabako kwaffe nga tuyisaawo, yenna alina ku mwoyo gw'obwakabaka ate akasobola okuba nti akategeera bulungi. Mazima. Ekitwegatta ku ggwe gy'emigongo gy'abakitaffe n'ebyo bye baawaayo ku lwaggwe expansion eggwanga lyo ogwo ne bafiirwa ebyabwe ku lw'eggwanga litereere gy'ozza oyonoona mu nnyonoona ate abalala gye batunuulidde ng'ajja kana nadduli nti oli kibi
ekyatula watukuvu. Mpulira. Onfuna bulungi? Naye twebuuza nti emyaka 35 Buganda ebanja ebyayo ebyaddizibwa October 8 bukolokolo ebitaliko bannayuganda ne bannayuganda bateekeddwa kkayanira bebatalinaako bwettanire emyaka 35 tuli banja naye ate gojja n'ebyo by'oyagala n'obiyisaawo. Bammemba ba paalamenti baasula ne Buganda n'esula ku 120 Museveni okugiyisaawo baali bateeka okumuteekako ekiwandiiko namutaayika omutegeeza nti mu myaka gye tukubanjidde ke kaseera nti buli kyobadde okola kiba kiddawuwo Buganda wano weteekeddwa okufuluma. Bw'oba okkiriza bino Buganda yakutirako 120 omukono. Mpulira. Twasuula Buganda kubanga ngule ate ne tusula mu byobufuzi mu paalamenti Buganda. Onfuna bulungi? Kaakati olwalira azze n'ekyokubiri nga kiyamba ye gwe mutego gw'abannayuganda kuteekeddwa okuzuukukira omutegeeza nti paalamenti okulonda tukigaana sooka ozze buli state ebyayo byebanja eddizibwa omugabo gwayo gw'otwale kiri paalamenti okulonda bwe liba eronze prime minister tukigaana ne bwe liba president nga Buganda efuga ebyayo teri akigaana ate ogenda kukosaani kuba already muba mu buyinza bwebyo ebibakwatako obutereevu. Wano Bobi Wine omukisa gwe gwalibadde gwatukidde singa wa byabufuzi. Kugambye nti ebigambo olwaleero byogenda okubeera ng'owulira mu katambi kano ogenda kubeera nga weewuunya kubanga munnange bitwolekedde bingi byalangwa dda era nga mwenna mukimanyi nti mwami Museveni okweremeza mu buyinza yasooka kusangalawo kigambo kiyitibwa demokulasiya naye ng'ono yakozesanga ssente ne paaliyamenti oba oliawo okutuukiriza ebigendererwa bye kubanga ffenna tukimanyi nti omuntu yali alina okwesimbawo ebisanja 2 kaakati ono bwe yakola ebisanja bino n'abijjawo constitution nebeera nga tekyalina munnange kiziyiza omuntu waddembe okwesimbawo emyaka gyonna gy'abayagadde ebisanja byonna by'abayagadde kaakati ono yeekubiranga paasi okubeera nga tava mu ntebe ampuliriza bwe twatuuka ku ky'emyaka kubanga no waliwo ne age limit era mu nkola y'emu ono yakozesa ssente ababaka n'abawa ssente ne bakyusa constitution emyaka ne bagijjawo kaakati omuntu ne baba bamukululira kaliba mbu waddembe okubeera nga yeesimbawo kaakati embeera eno ate bwe twolekedde era okusinziira ku musajja yali tanaba kubeera nga afa era nange nze kukolera obutambi obw'enjawulo nti essaawa yonna teweewuunyanga nga munnayuganda tokyasobola kuvaayo kulonda pulezidenti wa ggwanga gw'oba osazeewo ng'abalina okubeera nga bakulondera pulezidenti babaka ba paaliyamenti era ababaka ba paaliyamenti abo ekibiina ekinaba kisinga ababaka abangi kyekijja okwerondangamu omukulembeze anaafuganga eggwanga Uganda. Kati wuliriza ebigambo bino nga bwe nkunyonyola bulijjo nega nti twebereremu kubanga ababaka ba paaliyamenti bano be basinze okubeera nga beviireko ddala kalumanywera okubeera nga batukaabya Kairigombe mu mbeera zonna oba oliawo naguno gwaka kubanga bino byonna singa tebajjawo zi age limit zi term limits oba oliawo tuwandibadde tuli yaddeko ng'omubi omweru naye kakati nkugambe nti weboolekedde bagenda kujjawo okulonda okw'abannayuganda essaawa yonna okulonda okw'abannayuganda mubeere nga mumukoma kulonda babaka ba paaliyamenti kakati nga bano bagenda eri bebeerondamu omukulembeze bo gwe baagala abakulembere naye njagala okimanye nti abantu bano bonna bagenda mu paaliyamenti abasinga ngera nakati boolaba bano bampuuga n'abantu abalala bakulembeza kimu mbuto zaabwe ssente babbanzibe bayoola njoole ezandiyambye omwogere ezandiyambye omunafuku ziyamba bo kaakati bano bwe baba bawadde ssente tebasobola kubeera nga balonzalonza okulonda omuntu oyo oba oli abasajja bano gwe baagala kaakati no mu mbeera yemu nga bwe nkunyonyodde mukwano gwange mpuliza ku kigenda mu maaso okusengula n'okusenda n'okusaanyawo amaka ne bizinensi ez'abannayuganda mu bitundu ebyenjawulo okwetolola Uganda naddala ekibuga Kampala mu disitulikiti ey'Ewakiso naddala wali mu Lubigi we twasembedde okulaba nga abasajja abakulu abakazi bakaaba abaana bakaaba nga bamaze okubeera nga bafuuka emmomboze mu nsi yaabwe bano nga basendeddwa ne bagobwa ng'ebisaanyi ng'ebyokuttale kaakati munnanga mpuliriza ono omusajja wa NRM avuddeyo n'aleeta bwino ku nsonga eno era mukwano gwange mpuliriza bw'obanga owulidde ebigambo bino n'obimalayo ojja kakasa nti abantu babeerayo naye abantu bano bwe beesiriwaza tosobola kumanya nti balina n'amagezi naye oba oliawo okwesiriwaza kwabwe ampuliriza ebiseera ebisinga kujja naye nga bwe kujjidde nga tewaliiwo kasente naye abantu bano ekigenda mu maaso ebinyiga bannayuganda ebitusuza nga tutunula ebituwogganya ebituleekanya abantu bano babeera babiraba naye oba oliawo olwa ssente nga bwe nkunyonyodde okuviira ddala ku babaka aba paaliyamenti essente munnange ez'abamalamu bano ebikyamu babiraba ne basalawo kubeera nga babiyisaako amaaso wabula olwaleero njagala tutambule
n'omusajja ono bwe tumuvaamu bwe tuti nkutwale w'omusajja ono nga mukwano gwange akoledde mwami Museveni okumala emyaka 37 ng'akolera mwami Museveni ng'akolera State House ono bamumenyedde ennyumba ezisoba mu 15 wali enansana kakati asigadde afumbya miyogi akuba miranga mukwano gwange asigadde afumbya miyaji awoowodde akaabye gwatayise taliyo naye ogenda kubeera nga omulaba kubanga kino ekiri atudde awaka kirya n'oyo mukwano gwange atabaala sooka olaba akatambi kano ate nkomyeyo muko omusajja oli ayayaana alajana ng'asigadde sekettayo ennyumba 14 ziri ku ttaka. Era ntwala omukisa guno okukunga bana NRM mwenna abamanyi nti muli banna Uganda. Nkunga bana NRM mwenna abamanyi nti muli banna Uganda. Abamanyi nti tebugenda kucha muve mu ggwanga lino. Abamanyi nti olunaku lugenda kucha gavumenti yaffe ekyuke. Obwo butonde Katonda kye yakitonda. Oba oyagala oba toyagala gavumenti egenda kukyuka. Ne lwaki mwagala gavumenti ekyuke tunuulire ffe? Tunaddukirawa. Lwaki mutulugunya abantu olw'etteeka? Tekirina buzibu ku enforcinga tteeka kuliko kulitekesa mu nkola. Naye mwandibadde muteekawo etteeka eriziyiza kati abantu abapya okuddamu okuzimba mu ntobazi. Dhani okudda ku bantu abagundira edda be mwayi olukusa oluzimba. Gavumenti ye yawa abantu abo olukusa oluzimba mu ntobazi. Niye ate lwaki efuuka ate kiso kya efuuka nampulira zibi neyekyusiza mu kitinga embazi. Abantu lwaki mubatulugunya? Tugenda kuddawa. Ffe ng'abasajja abasapootinga ffe tuli nkoko njeru. Lwaki mutuleetera obuzibu ya Rabbi? Lwaki mutulugunya banna Uganda mbwetteeka musimala olutobazi terusobola kubaawo nga tewali bantu. Olutobazi terusobola kubaawo nga tewali bantu. Lwaki mutulugunya abantu okubawaliriza okwata amajambiya batandika okutemagana? Omuntu waggwamu essuubi. Lwaki mumalamu abantu essuubi? Kigambo kusenda maka ga muntu wabadde asuubira okuwangaala omukazi akaddiida awantu bamulekwa bakulidde awantu bamazewo emyaka 3 mubasenze bagenda kuddawa era bagenda kuddamu okuwagira ddi gavumenti era agenda kutunula atya kuwa NRM awagira gavumenti eyamufuula emmomboze. Lwaki mutufuula abantu abatambulira mu gavumenti nga tuli balabe babalala? Netufuuka okunti okuwagira NRM katugulinga nga musango tulinga nga abeyambika omuguwa mbulago okuwagira NRM. Nkunga bana NRM mwenna muveeyo abasobola babloga mwenna aba NRM abasobola okunegattako tuvumirire enkola ey'okutulugunya abantu eyannema gyekola. Muveeyo tugivumirire newankubadde nga enforcinga tteeka etteeka terisobola kukola watali bantu so ate abantu basobola okubeerawo watali tteeka. Abantu bebakola etteeka naye lwaki gavumenti yaffe terinamu kulumirirwa muntu wa bulijjo? Lwaki mukubira paasi? Lwaki mukubira paasi Kyagulanyi? Gavumenti za Buganda bwe zibakyawa Buganda gavumenti ya Uganda gavumenti president mukaba ffenna tukaaba nti gavumenti nti akalulu bakatukuba mu Buganda. Tukaaba nti akalulu bakatukuba mu Buganda ne mubafuula okuba nti bakabakube. Ne mubatulugunya ne musenda amayumba g'abantu ne bakaaba. Batukuba akalulu akawedde kakati era mubakubidde paasi. Akalulu tunakajjawo. Kati bwe tuba nno twakafunayo okoluli. Kati kuluno ddala kituufu tunakafuna. Bana embeegayiridde. Bana NRM mwenna mbalajanira muveeyo tuvumirire ekikolwa ekikolebwa NEMA. Muveeyo tukunge tulage president nti ekikolebwa wansi ku ground si kituufu tukivumirira fenga abagala NRM fenga abawagira gavumenti eyajja okukuuma emirembe ne banna Uganda nga beeyagalira mu ggwanga lyabwe. Tetusobola kukkiriza kintu ekyo ekigenda mu maaso. Lwaki mukaabya abantu okugira okubatta? Jeno Yoweri Kaguta Museveni okugema kukira okuwonya oli ludda wa? Where are you? President, where are you? Jeno Muhoozi, where are you? Jeno Muhoozi, where are you? Nga abantu bakola ebintu ebigenda okuleta suicide mu ggwanga. Kati omuntu ajja kutandika n'okukweka omuyeekera mu nnyumba. Luli babakwekanga mu nsiko ne kati abantu bagenda kwenyiwa emitima batutuke n'okukweka abantu abalina zibbomu mu mayumba because of essuubi ligenda kuba libaweddeko. Abantu abakola ebintu ebyo bo balya mmere kyo nozenda ennyumba nozenda ekyalo kiramba mbu NEMA kyeki NEMA esobola okubeerawo watali bantu. Lwaki mutukaabya amaziga agajulujulu?
kubanga ffe tulaba tulina obuzibu obutwolekedde mu maaso awo. Tulina obuzibu bwe twolekedde mu maaso awo bannange mutusaasire. Jeno Yoweri Kaguta Museveni nkulajanira vaayo oyimirize nnema immediately. Jeno Muhoozi muntagingire Jeno Muhoozi muntagingire Jeno Yoweri Kaguta Museveni. Jividi yeno mugitambuze mulajanira. Lwaki bagala okutufuula emmomboze. Gavumenti bwerikyuka ffe tugenda kuddawa. Nga mukola ebintu ebigenda tukyayisa abantu enseno yonna. Muyinza mutya okusenda abantu ne bakaaba ne bevulunga mutaka. Ne mutukabya amaziga agajulujulu nga twawa mubonyabonya abantu. Bamuvaawo nga munenya abantu nti baba opposinga tebabaagala. Kati ebyo ebintu byamukola biki? Munema hopeless pumbavu. Kakati nno ebigenda maaso nga Mwami Museveni bamulajanidde naye nga ffenna tukimanyi oba olyawo ayina ensonga lwaki asirise ku nsonga eno, kubanga nakugamba nti buli ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda omusajja ono abeera akimanyi, era ebisinga oluusi biyita we n'ateekako omukono naga nti kino kibeere, oluusi yamala n'okubeera nga bamukubira essimu naga nti mwongere temukomaawo. Kaakati no mu nsonga eno ey'Abannayuganda abamaze okubeera nga bafuulibwa emmomboze, omusajja ono avuddeyo n'ayita Muhoozi n'ayita Museveni naye nga yeerabidde ampuliriza nti abasajja bano beba Alpha ne Omega mu ggwanga Uganda essaawa zino twogerera beba buli kimu. Gwe ne boovayo n'olajana ne boovayo n'osiita noga nti abantu bagenda tukolako obulabe fa bawagira mmwe ampuliriza gwe gwogenda okutuukako obulabe naye obulabe bali abasajja tebagenda kubeera nga babufuna. Obulabe bugenda kutuuka ku gwe omuntu wa wansi gwavayo n'oyambala ekisaati kyo ekya kyenvu n'oyambala ekisaati ekya yero gwogenda okutuukako obuvune oba obulabe. Bannayuganda bwe balisituka ne balibanga beekyaye ne batandika okubeera nga mukwano gwange basazeewo buli muntu yenna alemesezza omusajja mu buyinza gwogenda okubeera nga mukwano gwange okifeesinga. Ekyomukisa omulungi omusajja ono akakasizza ensinaga nti lwaki mutuleetera Bannayuganda okubeera nga ffe batulabanga abalabe, okubeera nga batugirayo amajambiya. Ekyomukisa omulungi ebigambo bino obimanyi bulungi nnyo era obitegedde, era amawanga mangi tugalabye mukwano gwange ng'abantu abadde mu buyinza oluusi mu kuvaamu kwabwe basigala bafumbya miyagi bangi nga basigala tebalina begekaluba, era abamu nga batuuka n'ekisa ne batebeera nga battibwa. Kaakati omanyi ensonga eno oli wa ddembe nnyo okubeera nga okyusa n'ojjamu essaati eyo eya kyenvu n'oyambala essaati emmyufu oba oliwo ne wegatta ku Bannayuganda. Enkuyanja abalajana abakyakaaba munnange be basengula wadde nga Bannayuganda abamu abalina okubeera nga boogerera abantu bano babavaamu dda bali mu kwerira nsimbi nga bwe nkunyonyodde nga bwe nkutegeeza gw'omunaku tewali ayamba. Mwenna muwulidde akatambi Muhammad Nsereko avuddeyo n'ategeeza olunaku olwaleero mu katambi ke tumaze nti omuntu omunaku ennyo ate atuuka n'abeera nga musiru nga talina magezi tategeera, era omuntu omunaku ennyo bw'atuuka ekiseera asiriwalira ddala n'obeera nga bo abagagga abalina ku ssente be balina okubeera nga bamutegeerera. Kakati abasajja bano kasaba akwata ssente bamanyi nti buli kimu kisoboka, bakozesa bukozesa ssente ate ne bakozesa bannaffe okubeera nga batulugunya, okubeera nga batukwabya akayirigombe n'okubeera nga munnange batukoza akajiri ate nga mu nsi eyaffe. Naye nga bano beerabidde nti abagagga bali babeerawo kiseera naye essaawa yonna omwavu asobola okubeera nga abeerawo naawe gwe kennyininyini ate gwe bakozesa useful idiot. Kaakati nno onaku nnyonnyodde ne kugamba nti mayumba agasendeddwa ennansana waliwo n'omusajja munnange ono akoledde Mwami Museveni emyaka egisoba 37 era ng'ono munnange abadde amanyi nti bamumanyi nnyo ng'era alowooza wa kitalo nnyo musajja wattu ng'amanyi nti yewe yatuuka ali untouchable era nga mukwano gwange akoledde Mwami Museveni direct essaawa nkugambye nti ennaku emyaka 37 plus ng'ono akolera Mwami Museveni era nga talina muntu n'omu gwakolera mulala. Naye abasajja bazze okusenda ampuliriza ono tebaamutaliza mu kusenda baasinzidde businziizi n'ono okugamba nti abadde alina amayumba agasoba mu 18 nga kuliko ne zikalina era ng'obulamu bwe bwonna abaana be abazzukulu famire ye baganda be bakoddomi be bonna nga bannange bali ku ttaka lino. Naye ampuliriza amaziga ebiwoobe bye bibuutikidde enju y'omusajja ono era nga munnange ono asigadde alajana naye nga tewali muntu n'omu avuddeyo yadde okukolola n'okubeera nga akolola nti ayogere ku linnya lye okubeera nga amanye nti gyali. Kakati nno
bino abasajja tubakolere naye nga tukimanyi nti mu buseera obwakazigizigi mukadde akakazigizigi bano tebakujjukira tebaagala kumanya beemanya bokka na bokka njagala olaba omusajja ono mukwano gwange bwe nkujewa omusajja ono nkutwale w'omusajja oli gwe nkugambye mbega abadde munnange ayatumwa ajje atubege nga ffe bannansi nga tuteekamu amawulire tusobole okubeera nga tumanyira embeera eriwe yassa abasajja okuba obubi kaakati batuuka okubeera nga oba oli awo bayisa amawulire amabi ge tutayagala kubeera nga tuwulira nga munnange twamanyiira dda kaakati nno kanzije nkuwa bwino ku musajja ono ogenda kakasa nti nno ffe tutegeera tetulinga bantu balala bonna bwe balowooza nti banaawuddiisa Fazali ne baba Katonda antwala leero antwale kubanga kyenalwanirira ne kyenjagala si kyendiko kati tuna ekyo bugagga kyenina naye nina family abantu abasukka 10 bonna benaguza abanganiddeko bali awo bayitudde bagande bange bonna baafana twasigala abaana bana mulenzi omu naye baatunda bonna bagamba nze musuke nze natunda tebalina gye balaga nono nze namuguza okwogera ebingi oyo gwe babise n'okubika mwannyinaze wuuyo ate nga namuguza waali waali bwe baali batusasula nga bayisawo amasanyalaze batusasula nze bampa miliyoni 14 n'ekitundu nga bayisa amasanyalaze nze ndi wansi gulu nnyo waga amasanyalaze ne bansasula bwe baali bayisawo nozani waliyo famire zaffe bazisasula ne basooka kaayana naffe awo twawuliza emyaka 18 amasanyalaze batusasule ne balyoka batusasula era nze nsaba ekintu kimu President Museveni Tata Natasha nze nkwita Tata Natasha ne Mama Natasha mwebereremu abantu balime babuzaabuza nze mbadde musajja wa gavumenti nasambala uniform naye nga ngikolera okufa obufi era nina ebyama bingi nnyo nze nagano biwa muzeeyi Katumba Wamala nengano biwa Kayihura nga ffe tulipotinga wa President Museveni yeka omukolera President Museveni naye kikwewuunyisa ekyobugagga kyenina okiraba kikino mbadde ne Kalina nababuuza Kalina bagizimbira omwaka gumu 2-3 omukulu akulira division yawe enasala yajja n'agirambula akulira abamenya nangamba zimba nenzimba nabuuza mukyala gwe baleetaawo mu division ne mbabuuza lwaki Starbucks ezimba nnyo eri mu Kisenyi nanga nati bw'ozimba Kalina tena bwekusa Kisenyi nengamba kale zino ennyumba zembadde nzimba kanjeke nzimbe mu Kalina nenzimba Kalina ya myalire 3 ku busente bwange bwe nafuna kubanga twatulanga aba family ne tutunda waka we tukulidde ffenna ne tunawo miliyoni 5 ne tugabana sente zengamba akankolisa ate nasangibwa Kalina eyo nga ntandise ogizimba eri ku mwali gwa 2 naye nga tennaba kubeera byonna naye bwe bagimenyedde n'ebifaananyi byenjirinako nakuba ebifaananyi nga njijja wansi mbirina emitayimba byenateekamu bukyukulu bakakasa nti nakula ekintu nga kiri gulugulu mbirina byonna nembimuwa omukulembeze nagamba tewali mutawaana naye olwaleero eri ku ttaka ngaffe mu famire emu tuvuddemu ennyumba 13 ng'eyo nokweri eyange eya mukoddomi wange nze mbadde nina ennyumba 5 teebereza nga Kalina yakutaano kaakati nno ennaku temanya nyumba mbi mukwano gwange gwe atambula ne EKTV nakugamba nti ntambula na Haji Miti omusomi weddua enamba eyo gyolaba ku screen ya Haji Miti tewerabira kumukonako ng'oyina embeera ekuzitoweredde ne bwe kibeera nga mukwano gwange emirimu gyagootaana promotion zaagaana gwe koona ku Haji Miti akusomere ku ddua munnange oba oli awo tomanya Mukama Katonda baba naawo omuntu ayita mu makubo mangi nnyo oba oli awo gootamanyi oba lyotasuubire kubo Mukama Katonda oluusi waayinza okubeera nga ayita kakati no mu mbeera eno nga mukwano gwange buli Munnayuganda waali oba wazirwanako oba okolera mu State House oba okolera Mwami Museveni oba oli mugagga nnyo oba wagira NRM ekikwekweto nga kyazze President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yatugamba nti mujja kukiwulira oba mwagala oba temwagala bonna n'essaawa zino abakyafuuse kyesirikidde ku Bwakabaka bwa Buganda ffe nga tuva ne twogera enkya n'eggulo essaawa yonna akatambi bwe kalikyuka mu nzingulula ne kadde emabega ampuliriza naawe bajja kubeera nga bakutwalira mu kubanga abasajja kye bapanga kyamaze dde okubeera nga kizulwa kinene nnyo kaakati waliwo akatambi akagenze kayitingana olunaku olwaleero ku mitimbagano nga kaliko omusajja ono sagana mwogera linnya oba oliawo naye akatambi ngenda kubeera nga nkakuzanyira okawulire omusajja ono amawulire galaga bulijjo mwenna mukimanyi nti omusajja ono mbega awedde emirimu era teyagalangako buntu wa opposition n'omu era omusajja ono baateekawo muteeke ne bamuwa
n'ebyuma atandika okubeera nga akola okusinziira ku munnamawulire gwe yali akola naye eyavaayo n'akakasa ensi eno nti omusajja oyo mbu alina n'omukazi alina n'omukazi oba oliawo ebyo kambireke naye ng'oba oliawo munnanga omusajja ono azze nga akuba nnyo Nuupu era kakati ono kigambibwa okusinziira ku katambi ke yafulumizza omusajja ono yandibanga ateekateekeddwa n'aweebwa ebyokwogera ajja ategeeze Obuganda nti munnange Ssaabasajja Kabaka yazirikako emirundi 3 mirambirira wuliriza era ogenda kubeera nga naawe obiwulira yazirikako emirundi 3 mirambirira era mbu ali mu mbeera mbi nnyo era mbu kakati abasajja bano bamayiga bateekateeka okubeera nga munnange Kabaka bw'aseerera beerangirire nga bakkeyateeka aba Buganda kakati ebigambo bino njagala okimanye nti omusajja ono okuvaayo okubyogera si bituufu nti weebiri bya ddala nti yabiraba nga bw'agambye nti amala kunoonyereza tanoonyereza kiri awo kubanga ffenna twamulaba yavaayo naga nti ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga Nuupu egenda kubeera nga eweddewo ababaka basoba 50 bagenda kuvaayo beerangirire nti bagivuddemu wabula twalinda ogw'omukaaga ampuliriza naguno gwaka tewaliwo yadde akawuka akaali kerangirire nti kavudde mu Nuupu kakati ono bwe yavaayo naga nti mulinde ababaka abasoba 50 bagenda kuvaayo beerangirire ng'ennaku z'omwezi 21 nti bavudde mu Nuupu kakati ffe weetuli tulinze nga 21 mpuuga akuŋŋaanye abantu abasoba 52 aba Nuupu beerangirira omu ku omu nga bavudde mu Nuupu ffe wetuli tulinze era kakati omusajja ono wetujja okakasa nti wabula omusajja ono bulijjo byayogera bibeera bituufu kakati nno ffe twamusibye eddaakalipo ono avuddeyo n'ayogera ebigambo bino byogenda okuwulira naye ebigambo bino olina okubeera ng'okimanya nti ono omusajja mutume ajja tuteeketeeka obwongo tulowooze nti ebyo twabimanyiira kakati batuuka okubeera ng'oba oliawo embeera ezze nga mbi eya Ssaabasajja okubeera ng'oba oliawo tomanya okusinziira ne ku musajja oli gwe nagamba omulanzi gwe nakolera wano akatambi n'okawulira oyo alanga ebibaawo ne bitera okubeera nga bibeerawo era yagamba nti Ssaabasajja Kabaka bw'atajjibwa Namibia ayinza okuseerera kati abasajja bano batuteekateeka obwongo batuuka okubeera nga balangirira ekiboozi kyabwe nti oba Kabaka aseeredde oba embeera eri bweti nga byatuyingira dda mu matu nga twabimanyiira kati njagala omanye nti bino byonna zino pulaani nduke njereere omusajja n'ebigambo byayogera bamutumye butume wuliriza ebigambo bino naye tolowooza nti bituufu ono omusajja atugambadde ebigambo mwena mujjukira ku Fred Lumbuye nga bwe yatugamba nti yali avudde ettake ng'ayitidde mu ggwanga erya Rwanda munnange mbu n'ava e Rwanda ne bamuleeta ku ttaka ne bamuleeta ku CPS oba oliawo n'abeera ng'ali mu ggwanga Uganda kakati wagenda okuddamu okuzuula Lumbuye nga tavanga na ttake mwena mujjukira ebiseera ebyo Fred Lumbuye we yabulira ku intaneti omusajja ono yatulima nti Lumbuye yali atikiddwa ku nnyonyi eya Rwanda n'agwa mu kigali e Rwanda ne bamuyisa ku ttaka ne bamuleeta e Uganda wabula muli gagenda okudda ng'ono ebigambo bye yayogera byali bigambo bye yafumbanga bifumbe era nga bw'olaba bwe yafumba bino ebya Nuupu nti nga lumu ababaka 50 bagenda kulangira nti bavudde mu Nuupu kakati afumbyewo ekibooziboozi ekirala oba oliawo embeera egenda okutuuka oba oliawo nga mbi kye twagala kubeera nga tuwulira oba kye tuyinza kubeera nga tusabira era tusaba Mukama Katonda akituwugule Ssaabasajja Kabaka akomewo nga mulamu kakati ono abeere nga wooza Nabagamba wulira ebigambo bino ggwe twamutegedde twamuguddemu bigambo bye kantulenterere bulungi mu kamera Nabagambye muteeke ku kamera zino byenjogera nina ensonga lwaki nsose nakugamba nti biyinza okunsibya oba okunzisa Kabaka yakazirikako emirundi 3 ne batuuka n'okulowooza nti afudde naye ng'awawamuko ebigambo byayogera bwadde engulu alaaja n'amannya g'abasajja bano baatutte ekiwandiiko ateekeko omukono ekirina okugoba mayiga akankana tasobola na kusaako siginica baani abakitutte nzija wetuli tukulinze mu mbeera erimu Mukiibi bwe yakomyewo wano mu Uganda Nabagamba from the word go nti omusajja ono ne juzi nabadde njogera ne maama wange wano n'alinnya Lwantale nagamba Roni gwe bagambye nti mulalu naye bamudikire yalinzeeko obulalu nagamba Roni ate Mukiibi agende n'agaana buli muntu yenna gwe balaba agenda okulemesa muuvu yaabwe ey'okubeera ba trust ba estate ya Buganda bamutaddeko okuba nti nno mulalu baakubidde n'alinnya Nabaloga nga bamugamba embeera Kabaka gy'alimu n'abagamba
In fact babadde bamubuuza kuba bwe yazze ngu n'ababuuza ebintu by'amatikkira bannange mugenda ko tugenda kukola tutya gagenda kubeerawo nga 27 nga 3 mu lumu ogw'omusanvu n'amugamba eby'amatikkira bireke biveeko tulina kye tupulaninga tujja kukikwasa tubikwasaganya kye kigambo kye bamugambye baani n'abaloga bwe yazze mu muganda we tubikwasaganya kabaka yakubidde n'abaloga bamuwadde ku simu ayogere naye n'abagamba tubikwasaganya naye ng'abantu bano benjogerako bagenze ne beesayininga ng'aba trustee ne badeclaring omusajja ono nti mulwadde mutabufu wa muteta kyetegeerera one time owekitibwa Mayiga alina we yabadde n'ayogera mu banne n'abagamba oyo kati nze amutegeerera Kataala takyategeera bigenda mu maaso nze amutegeerera Stanley nina emyaka 40 njiweza mwaka guno mu gw'omukaaga nga 24 byenjogera mbitegeera siri mutabufu wa mutwe alina we yabadde mu lukiiko ku maluwa ne banne yamanyi mubala ekirungi byenjogera abigoberera buli lunaku abiwulira era babimutuusaako alina we yabadde ne banne n'ayogera n'agamba oyo kati nze amutegeerera takyategeera bigenda mu maaso Kataala ekiddako nze abimanyi. These people are willing to declare something on 31st of July. That's why you're seeing them basatu wasajja n'abaloga Katikkiro n'omwana ono omulangira omuto Ssemakokiro. As we speak today up to now tennabaayo wa Luganda yadde ku baana ba Ssaabasajja ng'oggyeko omulangira oli basi tuse kugenda Namibia kulaba muganda waabwe embeera gy'alimu. Kababeera abaana be bonna tennabaayo yadde n'atya n'omu agenda kulaba kitaabwe bw'ali. Kati bakutte trap y'abantu bano ababiri abali mu kujjanjaba kabaka be baagala omuteekako bababuuza ebibuuzo afudde atya akoze atya. But how could you move out of the hospital gy'olabye gy'olese mukamaawo far away there gyali n'otambula n'ojjanga ne sente zonna ozeetisse okomyewo nazo n'empapula z'obulwadde bwe ng'ate okimanyi bulungi nnyo obaddeko mpuliriza n'eddagala lye bali mu kumuwa kati bagoberera makerenda ge baasigazaawo. Stanley byenjogera mbirinako obukakafu emirundi 10 ne baguba mukono gwange guno ogwaddyo nguwaddeyo bagutwala. Kali mukibi wali wano mu Uganda? Wali atudde bulungi nnyo. Mu Uganda iwe atudde? Wali. I have a reason why I decided to talk this today. Tewali bamanyi ki ekyo yakola? Nina ensonga lwaki nsazeewo bino mbyobuliro olwaleero Obuganda. Tuve mu bintu by'okwebuzaabuza. Musango mulope lwaki mwe abafamile temulope? Balina move bano bemulaba nga bayambibwako mu kibi. Let's not waste our time. Mukudde n'okubuuza simanyi tuli kwembase simanyi tuli luddawa. Nsaba bekikwatako. President abadde asisinkanya abataka several times. N'asisinkana n'abo abakulu abakola ennyo ensonga enkulu enkizo ez'okutuuza kabaka ku Namulondo. Let them go and rescue Kabaka from Namibia. Let them go and rescue Kabaka from Namibia. So ekitwaza Kabaka e Namibia si kusavinga bulamu bwe. Bano bamujja wano. Nabagamba the other time nze bwe nzijja okwogera wano ebintu mbamaze okukola enough research, reference, consultation from different people. Nabagamba bano abasajja we are likely to have another reputation. Yatuuka ku Mwanga Muteesa bagenda gituusa ku mwana we bamwagala afiire mu buwaŋŋanguse such that be declaring. Akati nno ebibooziboozi by'omusajja oyo mwenna mubimanyi byazze nga afumbirira ne ku Ssaabasajja Kabaka ampuliza bwe twatandika okubeera nga tuleeta amawulire nga tulaga nti Ssaabasajja Kabaka yali ali mu mbeera mbi nnyo etawoomya Nakabululu ey'akazigizigi nti ekimbe kyali kimubala embirizi era ng'ono yali amaze okubeera ng'awambibwa ng'atwalibwa mu ggwanga erya Namibia. Omusajja ono y'omu yavayo n'agamba Kabaka talina buzibu kambulire ensi amazima, Kabaka talina buzibu gyali ali mu lubiri Mmengo akola mirimu gye talina tabu yadde n'akamumulamu nnyo. Kaakati essaawa zino y'omu kubawoza mbw ate Kabaka yakazeetiko emirundi 3 era nga wenjogerera
essaawa yonna. Kaakati omusajja ono mikwano gyange abangoberera ku AKTV njagala mukimanye nti oba oliawo ebiboozi bye afumba ebintu bye najja n'akulowoozesa nti kyakugamba ge mazima amatuufu naye nga mbamenyedde ne baga nti mujjukire ku Fred Kajubirumbuye yavaayo n'atuga nti Kajubirumbuye yali akomezeddwawo e Uganda amawulire gagenda okudda nga Lumbuye tavangako ttake era omusajja omu n'avaayo n'atugamba ng'ennaku z'omwezi lumu Nuupu egenda kubeera ng'esaanyeewo ababaka abasoba 50 bagenda kwerangirira nti bagivuddemu omwezi ogwali ogw'omukaaga ffenna tetwakiraba. Kaakati muntu y'omu n'avaayo n'atugamba nti kabaka ali mu lubiri talinaako yadde awamuluma era akola emirimu gye talina tabbu n'akamu. Amawulire gagenda okuvaayo amatuufu nga n'omusajja nnyini Katikkiro Charles Peter Mayiga yavaayo n'akaza nti kabaka ali mitala w'amayanja naye embeera tewomya nnakabululu ng'omusajja ono yakamala okwisawo ebigambo bye nti kabaka mulamu tteke. Kaakati y'omu avuddeyo atugambye kabaka yali omulamu tteke mu bigambo bye ng'atugamba kati atugambye mbu kabaka wa emirundi 3 ng'azirika. Kaakati nno omusajja ono ampuliriza njagala okimanye nti omusajja ono naye muteekewo pulojekiti namba era ffe twamubuuka dda twasobadde okubeera nga tutegeeza ensi eno tuwaga tubawulira ebigambo bino mubeere nga mubitegeera nti bw'oba owuliriza ebigambo biwulire naye mukwano gwange mpuliriza ebigambo by'omusajja otwalako 10% ku 10 twalako 10 kubanga ebisinga afumba bifumbe okusinzira ku bwino gwenkuwadde oba oliawo n'omusajja gwe yali akola naye mwenna mumumanyi gwe sigenda kubeera nga njogera erinnya essaawa zino eyavaayo n'aleeta ebyama ebyali ebiyitirivu ennyo ku musajja ono ampuliriza. Nze Master mbadde mabega wa muzindalo ku nsonga eno tumaze okubeera nga tugiggusa era Ssaabasajja Kabaka tumusabira Mukama Katonda amusuuse awangaale alamule Obuganda naye mukimanye nti mukwano gwange abalabe abamwetolodde bayitirivu nnyo basinga n'obugulu bw'eggongolo. Bye bye.